Abadde ayagala okumutta amafuta ayi Katonda w'amaanyi gabalwanyise era abeere ne feva mu linnya lya Yesu, abeere n'okuyitamu mu linnya lya Yesu, ekisa kyo n'amaanyi go gabeere ku bulamu bwe. Buuza Katonda ky'oyogerako kituufu, abantu bano kye boogerako kituufu. Tositula lutalo lwa mubiri dutwala ku munno. Nyonyi yagenze etya mu Amerika? Nsonga kimukinnyonnyolere mulimu gwabwe. Muzeeyi Kayanja kantu lwena wano, Muzeeyi Kayanja talya bisiyaga, tabiryangako. Why? Katonda ye yaŋŋamba tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukana gangenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange, baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange, basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda, sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube, era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo, abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Zannyo teyanzeege bw'atulaba ku Emboozi mu Yuggi. Agangenze Geoffrey Mayanja wendi wano ne musumba Geoffrey Mugerwa tuzze tuwayemuko ku Mboozi kwebyo ebigenda mu maaso. Onako lwaleero tulese emboozi yanjawulo kwebyo tugenda okunyumya naye sooka onzikirize asooke akubuuzeeko. Leero yanyiize nnyo ennyambala yokka yekulaga nti yanyiizeemu, musumba yanyiizeemu. Musumba lwaki wanyiizeemu leero? Ndowooza okusinziira eggwanga nga bwe litambula kisobola okuleeta okunyiigamu n'okufumiitiriza. Omuntu bw'obanga toyina w'oyimiridde obanga toyina kintu kyonna ky'osobola kutambulira kuba kufiira, then tewaliwo nsonga lwaki oli mulamu oba lwaki wooli. So nno njagadde okubalamusaako Bannayuganda wamu n'abantu abazaalibwa naddala okuva mu gy'ekinaana. Message eno nze buli bwe nzijja saagala nnyo kwogerera abantu balala, njagala nnyo okusitiikinga ku ekyo kye ndowooza nti Katonda kye yaŋŋamba. Yes, so sandirowoozeza abantu balala ate kinyiigiramu. Bw'oba toggwa mu age bracket eno onyiigira bwereere. Yes. Naye tekitegeeza nti tuba bato. Omanyi omuntu bw'ogamba nti yazaalibwa wansi wa kinaana bangwa mangu kipiikinga nga bakipiikingira ku sayidi eri negative nga balowooza nti oba ffe twetootowaza oba nedda si kyekyo. Katonda asobola okukutuma eri age bracket emu naye nga ate message eyo esobola n'okukolera bannaffe abalala bakama baffe oba bakulu baffe. Ate message y'emu olw'okuba nti tuba tugiderivalinga eba esobola n'okusisinkana omulembe omulala ffe ogugenda ova mu ffe. Yes. Musumba bingi ebigenda mu maaso. Waliwo wano kemanja tutandikireko nga tetunaba kweyongerayo. Abaana amawulire gajjaawo ku social media, social media gimu ku ebyo emikutu gy'amawulire, emikutu egituwa amawulire. Olwo yagambye nti nno nti Uganda presidential jet lands in US purpose unclear. Ensonga yo nga tennaba kutegeereka bulungi. Ate nga olw'ebibadde bigambo ebweyo nti ate kakati waliwo yaggiddwa embuya mu ddwaliro ly'embuya n'atwalibwa ku kisaawe Entebbe, misinde miyitirivu paka mu Amerika okufuna obujjanjabi.
wabiwuliddeko ebintu ebyo sinnaba nnyo biwulirako wabula nga bw'onoogamba nti bw'owulira mu Luganda bwe twali tukula twawuliranga obugambo bwe buti mpulidde kamenya. Kati bw'oba owulidde kamenya oba towulidde bunene bwa kintu ekyo oba akakoona tutegeraganye. Kati amakulu oyinza obutagafuna bulungi antiro ng'osituse wooli ogenda okukakasa kano k'owulidde kakoona kaliriddawa era kategeeza ki? K'owulidde kamenya kaliriddawa era kategeeza ki? Nti mbuzi yabadde eyitawo ne kamenyeka, muntu yakamenye oba kibuyaga. N'omubbi ayinza okukoona ku ddirisa kati bw'ossaako amataala amanya awulira awo tetukyabbye. Bw'otassaako n'osigala nga weebase mboleera bajja kumenya. Yes. Nalabyeko abo kubanga era kwebyo ebyogerwa Balamu yavuddeyo n'abaako byagira guneno kakati n'avaayo ku bibadde byogerwa n'abiwakanya n'agamba n'abantu bakkakkane kubanga oyoga nti bannange omukulu mulwadde naye Balamu yavudde naga nti si kituufu, kale n'olw'ensonga y'abantu bakkakkane n'ebyo biboogera si bituufu n'akatono. Ate nga yavaayo kiremegako kaawo n'asabira First Lady Balamu Barugahari, n'asabira First Lady obulamu obulungi, n'asabira President Museveni obulamu obulungi ne First Family yonna. Ate ng'era ebyo byonna bigenda okubeerawo nga Kakwenza yavaayo n'abakera byayogera First Lady agamba embeera si nnungi n'ebifaanako bwe bityo. Kati ng'abantu bagamba nti okusinza ku kaliba ya Kakwenza tayinza oba oliawo tubayinza obutamusubira nnyo kuwandika bintu bya bulimba, naye ng'ate n'abamu kati nga yagambye nti Balamu yavuddeyo n'agamba nti ebyogerwa si bituufu. Ate no bajja wate kino ekyennyonyi presidential jet yalabiddwako ku kisaawe mu America, byonna biri awo. Ekituufu kyenyinza obigattako, omanyi mukulu Geoffrey, ebintu bino waliwo enjawulo wakati wa mwami Geoffrey Mayanja ayina omukyala ayina n'abaana era nga buli bova mu mirimu gye gy'okkola oddayo ewaka mu makaago oba mu bantu bo. Ne wabaawo omwami so omwami kati oli njogedde ku mwami, ne wabaawo what we call ekirume oba email nga eyina gyegenda ne yeegatta n'omukyala omukyala n'afuna olubuto n'azaala, naye ng'ekirume kino tekisulayo, tekigendayo, tekirabirira. Tutegeraganya kyawakisa buwakisa. Yes. Now nze bw'ojja wendi ntera kugamba njagala nnyo okukola ekintu Katonda kyaŋŋambye. Saagala nnyo kudduka nabiri ku social media mbyogereko. Njagala nsigale nga ndi bound oba nga ndi musibe w'ekyo Katonda kyaŋŋamba okukola oba okwogera. Saagala nnyo nziruke n'ekyo kyensisinkanye ku mitimbagano oba ku TV, kubanga ebimu nsobola n'okiraba ne sikyogerako. Lwaki? Nenkiraba nga abalala bonna ebakiraba, naye ate Katonda ekyo kyennyinazo oli concerned ekyo kyogereko bw'oti. Kati ekyo tugenda birekera bannaffe abakola omulimu ogwo nga basasulwa, era olw'okuba basasulwa kwogerera ebyo ne tubibalekera. Now we bakolera ensobi kyovudola nti tugamba ne tubavunaana. Ennyonyi yagenze etya mu America? Nsonga ki? Mukinnyonnyolere mulimu gwabwe. Kale kakati
Wiiki eyayita amawulire gajja kubanga ffenna tumanye ebiriwo essaawa zino. Pastor Robert Kayanja wetwogerera essaawa zino ali mu kkooti awera ennemba n'abavubuka abamuvunaano babamulumiriza nti baamuli ebisiyaga yabali ebisiyaga abavubuka abo era bali mu kkooti kakati okusinziira ku mawulire agavaayo naddala ku TV ya Kingdom TV avaayo neraga nti ebyali mu kkooti nti obujulizi bwavaayo obutambi ne buvaayo nga Pastor Kayanja yali aweereza abavuka bano obutambi oba yasasanya obutambi oba abavuka abo be bali ebisiyaga n'ebirala ebifaananyizako bwe bityo. Era nalabyawo waliwo omukutu ogwavudde ne gutegeeza nti Pastor Kayanja yategeezezza nti agenda kutwala omukutu guno ogwa Kingdom TV mu mbuga olw'ensonga nti baawa ebyali mu kkooti ebikyamu kusiza ku mbeera nga bweri. Kakati abantu beebuuza nti naye buzibu ki obuli wakati awo kubanga ebbanga liyise nnyo kubanga batuuse n'okuzza akatambi waliwo omusajja omugwe nerabidde erinnya naye nga mukozi wa ku TV adiscussinganya ebya music biki ebyo naye yali akola ku WBS oba by then naye nga yavayo ng'alumiriza pastor y'omu kati nga bagamba nti lwaki pastor ebintu bino biruddewo nnyo kuva dda nadda nga babimusibako babimulumirizaako. Kakati essaawa zino kakati era ekiri mu mateeka mu kkooti era bintu byebimu nga beebuuza ddala kiki ekigenda mu maaso. Abantu abamu bagamba tasobola kukwatibwako kubanga ali connected ne State House, abalala bagamba nti bamuwaayiriza, abalala bagamba nti bituufu. Kati y'ensonga lwaki nzenzize nkubuuze kubanga oli muzeeyiwo nga ndaba gwe mutuufu okunziramu ebigambo bino. Muzeeyiwo kiki ekituufu ekiriwo? Abamu bagamba nti bituufu, abalala bagamba si bituufu. Naye ate lwaki era kirudde ebbanga ddene nga bimusibwako n'okutuusa kati? Ekibuuzo ky'ombuuziza kizitowa naye ate on the other side tekizitowa kubanga nze mu kifo kyange wendi manye amazima. Galiwa Ekisooka kya byonna nsabye bannange bwe tuli mu mulembe kanguyite mulembe bwe bajja kitegeera mangu bwe tuli mu mulembe gwe gumu teekateeka mayindi yo bulijjo obutawakanya buli kintu n'ate n'okuteekateeka mayindi okubaako ebipya by'oyiga weewaawo by'owulira. Nakugamba nti nze nazaalibwa Makindi nenkulira Makindi. Ffe mu biro ebyo Makindi ekyali ekifo ekisirifu apa Makindi. Kati ffe Makindi yerisa eri waggulu nga ku kkooti Makindi side eyo. Okubira ddala woolaba military barracks. Okudda waggulu eno. Okudda waggulu. Kyali ekifo ekisirifu nga bayitamu bagagga. Now naye ate bwe twatuukanga okugenda okugula emmere twagendanga Katwe gye tuyita mu ghetto. Tutegeeraganya. Now lwaki nsoose kuyisa eyo oba okugaziya ensonga eyo? Weeyigirize okubeera mu kifo ekisirifu owa omwaganya obwongo bwo okulowooza okusinga amaloboozi amangi g'owulira. Otuuka akaseera akadigestinga bye walidde. Ente bwe ziba zirya oba embizo katuziyite ente n'embuzi kuba zizza obwenkulumu zisobola n'okulya nga zitomeregana naye efisaawo akadde n'egenda mu nsonda wali n'etuula yokka bweti neyebaka wansi n'etandika okuzza obwenkulumu. Gwe wali osiŋŋanyeeko ente nga ezza obwenkulumu ng'ereekaana oba ng'erwana kabeera kale. Njagala kujjukizaako bannaffe ba Mugerwa Investment bakugamba nti bali Katwawo opposite Corn Japan era nga batunda water pump, bana generators ennene n'entono, balina walking tractors zino eza mukono naye zino ezirima amangu ezanguya omulimu baziyita walking tractors, zikola omulimu gw'amaanyi nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo beekwate ate nga balina ne grass cutters n'ebirala bingi nnyo. Bw'alowooza ku kyokulima alina faama na ennimiro ennene nkugamba nti no weekwate bannaffe ba Mugerwa Investment.
enkuba kati eri mu kutonya essaawa zino naye kiba kirungi nnyo n'okwetegekera ekyeya ng'ogula pampu ogiteeketeka bulungi nnyo nti in case omusana ogutandikira awo ng'osigala ebyobulimi bitwala mu maaso osigala ebyobulunzi bitwala mu maaso ng'amazzi ogafuna bulungi nnyo. Bannaffe abanaagenda mu kwetekerateekera kulima n'ebirala byonna agamba weekwate bannaffe Mugerwa investment bajja kukolera bulungi nnyo. So ebyuma ebinaaza ente byonna babirina byonna beekwatira ate nga ebyuma bino biva Japan bikozeeko naye biva Japan bigumu ddala bikozeeko naye bigumu ddala bya mulembe ate nga bakuba n'omukisa bagamba ne ku faamu batuukirawo ddala bwekuba kuteekateeka amazzi ago kuva yonna gye gava okuyita mu mpiira okujja kutuuka pampu kugatulusa ku faamu babikolako bulungi nnyo bo bennyini era abasigala bakulondola nabute ebyuma ebyo bwe bikola obulungi ennyo. Kale n'olw'ensonga eyo beekwate ate nga ensimbi zaabwe ensaamusaamu ezigula ebintu ebyo. Kale gwetaaga okumanya ebisingawo so kuyita ku 0782 9 5 83 njiddamu 0782 9 5 83 beba Mugerwa investment abasangibwa Katwe opposite Crown Japan. Kati ndimu ebiti bibiri ndimu upper silent ate ndimu n'ekitundu ekya ghetto byonna mbirina munze. Kati kankugendere kweyo ensonga eyo gy'obuuziza ensonga nnene naye abantu abavuga ekintu kino okiteeka mu mawulire nandi batadde mu kaliba y'abataata kubanze mwami Robert Kayanja oba Pastor Robert Kayanja kitange ow'omwoyo 10 ku 10. Ekyokubiri musumba gyendi ndi mwana gyali. Now bwe mba njogera ku kintu kino nsabye abali ku mitimbagano nakyo mukiwulirize mufuneyo ku kifaananyi ekipya. Tobeera bubeezi ng'oli biased. Topikinga bupikings information kuva everywhere gwe n'ogiyingiza mu bwongo bwo. Tutegeraganye. Now batandika okwogera ku Muzeeyi Kayanja mu 2009. Tebitandise kati 2009 boddira emyaka gye nnina n'otoolako emyaka 2 paka ku 29 waliwo wakati w'emyaka nga 17. Tutegeraganye kitegeeza nali nkyali mutomu. Natwala obuvunaanyizibwa okubuuza Katonda. Okitegedde n'ebyali mu mawulire naye natwala obuvunaanyizibwa okubuuza ani? Katonda. Abantu abasitula ebigambo ebyo bitwala everywhere fa ku bino ebirabika baali babuuziza Katonda kuba bagamba baweereza ba Katonda. Buuza Katonda kyoyogerako kituufu. Abantu bano kye boogerako kituufu. Tositula lutalo lwa mubiri dutwala ku munno kumuweereza. Ebyo byebimu ku bintu ebitidde ddala eggwanga lino. That's why ngamba abantu timugenda ne mugamba nti waliwo emirembe wano tewali mirembe. Waliwo kyefaananyiriza mirembe. Era nina n'emikono gyange abankubira. Abamu babimbuzaako nga bali bweru wa ggwanga. Nenze mbagamba ekigambo kimu ebyo sibyogerako oyo kitange. Now omanyi Katonda bwe yaŋŋamba ate nga ndi mumativu. Muzeeyi Kayanja kantunena wano Muzeeyi Kayanja talya bisiyaga tabiryangako. Why? Katonda ye yaŋŋamba. Katonsuubira genda ku discussinga bintu byensiŋŋanyawo mu bbanga kye nagambye nti njogera Katonda kyaŋŋambye. Yes. Abantu abo baali basabyeko Katonda ne bamubuuza okubalaga ekituufu. Yes. Toyogera bwogezi kigambo ku muntu. Oba basaba. Toyonoona personality ya muntu.
toteeka maanyi go mangi kwonoona linnya lya muntu. Ekyokubiri tulina okukkiriza mu nsi muno mwetuli naye tetuli ku levo y'emu. Abantu abamu ego nsaalwa okwewulira eryanyi baagala okwetwalira ku levo y'emu n'omulala. Ekyokubiri waliwo omuntu ng'oyagala ajje mu bulamu bwo oba gw'ojje mu bulamu bwe naggaana. Si lutalo lumu nakugamba nti ffe tulina abantu openire naggamba nti nedda. Kati ng'ogenda ng'oyonoona obulamu bwe ng'omwogerako ebyaswakaba ebyo byaswakaba. Now ekintu ekyo nkyogerako bwe nti mbeegayirira eggwanga lyonna okubeera n'emirembe. Tutegeraganye. Omanyi lwaki bannabyabufuzi bafuze bubi eggwanga lino? Mwe mwali mukitegeera. Era nalwaki ŋŋamba nti mwami Museveni y'omu ku bakulembeze abasinze okufuga obubi eggwanga lino oba okukulembera obubi eggwanga lino n'okusinga Amini n'Obote. Amini nga bagamba yali musajja mubi nnyo nga akubona abantu amasasi kyeri emisana ttuku. Ebyo bigambo. That's why eggwanga lino lyafiirwa Amini kubanga bamwogerako ebigambo to the extent nti abantu mwabikkiriza. Kikoze bulungi nti gwo kireese. Ne mulemu okutunuulira nti mu biro nga Amini ye president ebyakolebwa nakati weebiri byogera. Naye empaayo y'omuntu gwe babateera wali nga bawera abantu 10 mbu baalya sapatu oba yabaliisa sapatu. Naye Mulaga ayogera. Tayogera? Ayogera. Waliwo nga Amini afuga? Tewaliwo, si bwe kiri? Naye okimanyi nti ate Mulaga waali? Okitegedde? Nkitegera bulungi. Kyenkulaga saaliwo nga Amini afuga. Naye ate kikulaga nti Amini yakulembera eggwanga lino n'ebintu weebiri bye yateekawo. Tuweeyo omuntu omu gwe batulaga 2, 3, 4. Omanyi ffe Bayibuli etugamba nti obujulizi obw'abantu 2, 3 bukakatenga batuwe abantu 3 babateeke wali eri bagambe nti baalya sapatu nga Amini sigambe yali akola mu gavumenti. Amini nga yabaliisa bakiteeka ku Amini. Now eggwanga lino lwaki lyayonooneka? Obwo obulimba bwajja mu biro bya Amini n'abo abaali bamuwakanya paka n'olwaleero. Naye leka mbabuulire eggwanga lino lifiiriddwa abantu ab'omugaso abaalina okuyamba eggwanga lino nga mwesimbye ku bulimba. Kyekyo lumu Katonda yaŋŋamba mu 2022 mu mwezi gw'okusatu oba ogwokuna. Katonda yaŋŋamba bw'ati, mwe mwenna abaazaalibwa okuva mu gy'ekinaana, you do not respect the anointing of God upon Pastor Robert Kayanja. Omanyi kye kitegeeza? Katonda bw'aba anaaderivalinga a nation oba a generation oba to nature a generation, akozesa ffe mu Bayibuli kye tuyita an anointing. Anointing omanyi kye kitegeeza mu lulimi olwangu? Obusobozi oba amaanyi. Tutegeraganya. Naye ekintu ekyo kibeera kya bwa Katonda, kibeera kya Mwoyo. Kati Katonda ayita abantu n'abakwasa omulembe. Bw'abakwasa omulembe ng'ayagala abantu abo bajje abantu ezzana babatwale ekajjansi. Tutegeraganye. Kati abantu abo singa temubawa mwaganya na kitiibwa nga bantu ba Katonda, mukwana ekajjansi temulituuka. Ekyokubiri, musigalako obusibe kubanga amafuta go Katonda bw'aba agawa omuntu oba obusobozi gaba gagenda kukutula bikoligo ebibalemesa okgenda ekajjansi. Kati ekyo ekintu bwe kityo bwe kiri. Kati ng'omulembe bannaffe bagezezzaako nnyo otutwala okuvoola n'okuvuma n'okunafuya n'okutyoboola
omusumba Robert Kayanja naye mbabuulire that's why tubonyebonye wansi wa gavumenti eyo lwakuvoola basajja abo. Kati bano abavubuka abasimbibwa mu kkooti abavaayo bo tubateeka mu kiti ki? Ekyo kyefaananyiriza bwe kiti. Ekyo kyefaananyiriza bwe kiti. Waliwo kye tuyita obulimba mu mazima. Omuntu kye yandiyise lies in evidence. Kati gamba bw'ogenda n'osoma Genesis essuula eya 3:9 eyogera wakati wa Potifa ne mukyala we ne Yusufu. Tutegeraganye. Yusufu yali mu nnyumba ya Potifai. N'ayingira akola emirimu ng'ennyumba yonna omuntu bw'alina okukolamu emirimu. Tutegeraganye. Ng'abakozi abalala bonna tebaliiwo nga ne nannyinimu taliiwo. Omukyala n'ajja akwata omukono gwa Yusufu n'amusika ng'amutwala wa mu kisenge. Yeegatte naye. Zivuge. Tutegeraganye. Now, Yusufu olw'okuba yali takikkiririzaamu, Bayibuli ekugamba ne yeesika ku mukazi n'adduka. Ne mu kwesika ku mukazi yayina omunagiro gwe yali ayambadde, omunagiro gwasigala mu mukono gwani? Gwa mukazi. Tutegeraganye. Omukazi bwe yavaayo okugamba nti Yusufu abadde ankwata, kiki ekyaliwo? Bakitwalanga ge mazima ne bamuteeka ne muki? Mu kkomera. Now, bano abantu basobola okuba ng'ekyamazima baaliko ku kyaki, oba baali bakristaayo ku kyaki, oba baali bakolera ku kyaki. Tutegeraganye. Oba baali ku faamu eya Muzeeyi Kayanja. Tekirina we kitegeereza nti kyemwogerako akikola. Bokka be bali ku kyaki. Weebale nnyo. Ekyokubiri, omwami asumbidde emyaka 40 nga 4 oba nga 5. Emyaka 40 nga 40 nali sinnazaalibwa ye nga asumba. Weebale nnyo. Ekibuuzo, asumbye Uganda yokka? Asumbye ensi yonna. Tutegeraganye. Kitegeeza agendayo n'amalayo emyezi 3 n'amalayo emyezi 6. Ewalala yonna tebakyogerako. Tutegeraganye. Tebamwogerera. Kuba bamanyi obusobozi bwe, bamanyi amaanyi ge, bamanyi entegeera ye, bamanyi personality ye, bamanyi kikyali. Tutegeraganye. Abamwogerako bali Kampala, Uganda. Wano ku butaka ekyaddondo. Tutegeraganye. Nze ku lwange nze ndowooza nti bali mu kaliba ey'abataata naye neeyisa yaabwe si ntuufu. Omanyi mpima ebigambo, nasabye omwoyo wa Katonda ampa ebigambo ebituufu ebyokozesa. Saagala nnyo okukozesa bigambo ekintu ne bwe mba sikikkiriza, njagala nkozesa ebigambo nga sikkakkanya abantu. Ekintu ekyo kikyamu kye bakola. Kikyamu. Now, lwaki ngamba nti ekintu ekyo kikyamu? Nze mbadde ndowooza bwe ndi tebeesiba ku mulembe gwaffe. Na lwaki ngamba omulembe gwaffe guleme kyogerako oba kigendamu? Oli eyeewulira nti gwe bavunaana oba gwe baagala okwogerako mwami Robert Kayanja oba Pastor Robert Kayanja nga bakakasa. Now, kino kye bakola, nze bwe ndowooza, tuula mu kamera. Tutegeraganye. Baveeyo bombi abasumba 2 oba 3 oba 4 oba 5 bayite bandamawulire bagambe bwe bati, tukakasiza ddala nga twogera nti mwami Kayanja alya ebisiyaga. Bo tebeekweka mabega w'abaana. Omanyi kyekitegeeza? Aba taking on. Bajja otutegeera nti Katonda alina amaanyi. Kubanga baleme kweka. Bakiyita
bakita bakita batya mu luganda olutuufu gamba bekweka mu kifaananyi basoosayo bano nabaga ti abakiri mu balala naye nga tebobi bakiri emabega webale nnyo okuvoola omuntu okuvoola omuweereza wa Katonda bino byonna ngaekigendererwa kiki kwegeraageranya mu bulamu olina okumanya ekifo kyo ensi lwejja okwanguyira mu bulamu manya ekifo kyo leka nkubuulire nga Katonda ye mujulizi sigenda muyita pasita mwami Robert Kayanja tali ku levo za muntu yenna wano mu East Africa mu basumba nze nkubuulidde mazima omanyi waliwo ebintu nga bya mwoyo ng'omuntu toyinza bw'onookireeta mu public oba mu bannamawulire oba ku TikTok oba ku YouTube abantu baffe baagala nnyo tubeere on the same page abantu baffe baagala nnyo tubeere nga twenkana yes that's why boogamba nti nazimbye ennyumba ya biliyoni 2 batandika okucriticizinga sente wazikozesezza bubi tompa magezi ago ekyo kye nabadde njagala mu sente zange the moment sabbi tutegeraganye abantu baagala okwegeraageranya baagala tubeere on the same level baagala okuyitibwa kubeere kwekumu tutegeraganye oli Katonda yamutuma mu kubuulira nsi yonna kakati tomusuubira kujja mu buno butalo lumu muzeeyi wange Pastor Alex Mitala si Pastor Apostle Alex Mitala yansomesa yagamba nti omuntu gw'osinga bw'akukriticizinga oba bw'asitula oluyombo n'aluleeta gy'oli nga gwe okimanya omusinga tomuddangamu onakusirika busirisi omanyi lwaki bayibuli ekugamba nti the lesser will be blessed by the greater tutegeraganye naye ate osobola okusirika naye ng'ate ekyo kyayogera kittattana erinnya lyo ne repetition yo kubanga tusobola kubanga oli musajja kati nga bulaba Pasita Kayanja nti emyaka 40 n'okusoba ng'asumba kati abantu bavaayo mu biseera bino okuttattana erinnya lye n'asirika busirisi kisobola okumusuula amazima ge gasuula obulimba tebusuula gw'omanyi be batwogeredde lwakuba nti ffe tulina embala ziri za Nagame za mirundi 2 tulina eno ey'abagagga ababeera mu kifo ekisirifu ate ne twewolako n'ey'omu ghetto tuzirina kakati mulimu nze kyogenda okwogera nkirabe nga bikitaliiwo nkirekaawo kiringanga bonogamba nti onywa enjaga ate nga mmanyi siginywa kati ekibuuzo ekyo nkiwe platform nkikayanireko nkiddemu sisobola gw'omanyi lwaki kikwata amawulire kubanga eri ngoma nnene mu luganda olw'omu ghetto Pasita Kayanja ngoma nnene era kikola impact eri bali kati kankulageyo kino ekintu ekirala eggwanga lino libaddemu okuwamba abantu eggwanga lyani lya Uganda libaddemu okuwamba ki abantu ng'abantu abo bawambibwa mu byobufuzi naye nga bwe bavaayo bagamba mu maaso ga kamera mu maaso g'abannamawulire ne bakola statement ne bagamba twalibwa ebisiyaga ompulidde bulungi Pasita kye yavaayo n'ayogera ku ekyo ekintu kubanga abaana we bali abawa obujulizi Pasita kye yakibuukira tewali okitegedde kati kikutegeeze kikusigira ekifaananyi kikuwa okutegeera nti basobola okusibako ekintu nga bw'olaba mukyala wa Potifaayi bwe yakwata omunagiro gwa Yusufu n'agusigaza mu ngalo baawe n'akomawo n'abaweereza mu nnyumba n'abagamba Yusufu abadde ankwata kituufu yali amukwata gwe kukutegeeraako yali tamukwata naye kyawandiikibwa ne mu bayibuli gwalijja after emyaka 12 after emyaka 25 ofune okutegeera nti omuntu basobola omuwaayiriza naye nga kye bamuwaayiriza ge mazima waayi Yusufu yali mu nnyumba ya Potifa ago mazima ewaka wennyini yaliwo
Yusufu mu kisenge ekya Potifa yatuuka ago mazima, naye gwe kyoteebuuza yatuuka yatya? Ekyokubiri, omukyala yamugamba bigambo ki? Ekyokusatu, gwe teweebuuza lwaki yadduka? Yusufu lwaki yadduka? Kwewonya, ono kyamutwalamu takikkiririzaamu. Kati ekyamazima abaana baaliwo ku kyaki. Moze kati agamba singa yalinze kankireete bwe ntyo, si kakasi oba baaliwo, naye kankyogere nti baaliwo ku kyaki. Ekyamazima abaana baaliwo oba ku faamu ya mukulu Kayanja oba eya muzeeyi Kayanja oba eya pasita Kayanja, ekyo kyamazima. Naye ate ebimwogerwako bulimba, bulimba bwennyini. Kati nze payini njijjawa nti tuddidde abasajja n'abakazi abali mu kifaananyi ky'abataata eri generation yaffe, baddira generation yaffe beekweka emabega waayo bagivumisa omusajja wa Katonda. Twerabira nti tukola nsobi. Iffe tugenda okubeera abaddu, tugenda okubeera abasibe, tugenda okwetika omusalaba ogutali gwaffe, tugenda okuvunaanibwa Katonda. Why? Omwami oli takyali mwami Kayanja Robert eyazaalwa e Masooli. Oli omwami gafuuka mafuta mu maaso ga Katonda. Buli bw'omukwatako bw'oti punishment, omanya kupanishinga Katonda mwene. That's why ntera okugamba bannange abali ku social media, obuzibu bw'eggwanga lyaffe tutegeraganye, sobo si bisiyaga. Obuzibu buli ki? Obuzibu bw'eggwanga lyaffe, 1, obutakkiriza nti Katonda ye nnamba ki? Ye nnamba emu. Ekyo kimu. Obutakkiriza. Ekyokubiri, kwe kulemberwa abantu abakyamu. Mwe gye tumuyinza kitegeera kati. Okukulemberwa abantu abakyamu. Obwo buzibu. Era bwe muli kitegeera mujja kuva mu ndowooza ezo z'okulowooza. Kati leka mbalage. Abantu ab'omulembe gwange muyina abantu bemutisiza. Ng'abantu abo Katonda yabateekawo batukulembere. Katonda yabateekawo batusomese. Tumaliriza tubatisiza. Gamba butya? Tutya? Tubavuma ne tubateeka ku ttaka. Paka kuwulira bubi. Obusobozi obwandibadde mu bo otuluŋŋamya ne batwesonyiwa. Ojjukira abantu lwe bavuma Sheikh Muzata? Ojjukira? Yes. Bakitegedde luvannyuma nti omusajja oyo yali wa mazima naye ng'aliriddawo mu ntaana essaawa zino. Omusajja oyo yasiiga ekifaananyi ky'omwami omu ali emmenga awo ne beetwala bubi nnyo. Ne mudda ku Sheikh Muzata ne muvuma. Sheikh Muzata yamaliriza ali mu bbanga. Paka abajjawo obulamu bwe bajja ne bamukwatako. Manyi lwaki bamukwatako? Kubanga mu abantu mwe mulina okukuuma abaweereza ba Katonda. Yes. Nkulage y'abalala. Ddayo tunuulire omwami yayitibwanga oba Yona Rwanga, yali waba Orthodox. Tutegera Enamuŋŋoona wali. Enamuŋŋoona. Abo bonna baweereza ba Katonda. Ddayo tunuulire omusumba oba Archbishop Cyprian Kizito Lwanga. W'Abakatuliki. Njagala mbalage nti mu myaka giringanga 6 baweereza ba Katonda bameka be mufiiriddwa as a generation. Bayitirivu. Ddayo tunuulire Archbishop eyali e Masaka. Obulamu bw'abaweereza bwa Katonda buyina enfa gye bufaamu oba ne bafa ne baziikibwa lwa nsonga mmwe mubakwata bagenda ne babateekako ebintu bannabyabufuzi
ne baboogerako ne bamaliriza nga abantu abo bafudde mu nfa etategeerekeka. So nga abantu abo be balimu obusobozi otukulembera otutwala mu nsi ensuubizi. Kati olwaleero muli ku Musumba Kayanja emyaka 16 ku 17 muvuma. Naye muntu y'omu gwe musuubira nti aveeyo ayogere ekigambo okuva eri Katonda nti gavumenti si kye musuubira. Kati nze mbadde kyakulabirako. Mulekeraawo okuvuma omuweereza wa Katonda. Bye bamwogerako bikyamu si bituufu. Tutegeraganye abasumba abo bwe baba b'amazima tebeekwekakweka batuuze press conference bamulumbagane nga bo. Omuntu yenna nga wazaalibwa okuva mu gy'ekinaana okudda eno mu maaso paka omuntu ng'alina emyaka 2 nkwegayirira ensonga eyo gyesonyiwe. Tutegeraganye ffe tuyina abantu baffe abali mu generation yaffe abaliiriddwa ebisiyaga nga bavaayo ne bakijulira. Abaami abo tebavaayo kikola ki kyogerako. Kakati kikuwe kabonero weebuuze lwaki abasumba abo abamu ba bishop balina zi TV zaabwe balina social media bagambe ne bali abali mu byobufuzi nga balina obujulizi nti baaliibwa ebisiyaga. Tutegeraganye mubateeke ku ntimbe zammwe munenye n'abaabalya olawo oba banakikola beenoonyeza byabwe. Yes, kati baddira ono ayogerwako ebigambo bamuwalampireko genda waggulu. Kyekyo temuli mu makulu omwo. So mu bufunze Pastor Robert Kayanja basumba banne bamulwana. Ekyo kyekituufu. Naye nga bwe ndaba kati nze mukuza mu kifaananyi kya bulijjo nti bwe tulaba abasumba abalowoozi bantu no bamulwana olaba nti nabo kyaki zaabwe bwekkanisa zaabwe zitambula bulungi naye Pastor Kayanja etambula bulungi. Bonna bali mu space gye ndowooza nti ebamala. Obuzibu buvaawa? Kwegeraageranya nze kyendowooza mu ndowooza yange kyendowooza omanyi ate nze ndowooza kiri mu baddugavu. Abazungu abo sibabeerangamu nnyo naye nze ndowooza kiri mu baddugavu. Abaddugavu balina nnyo ekyo. Ojjukira ekigambo kye bayitanga lwali luyimba tojja kutundawo nga nange ntunda ntera obiwulira mu butale gye mpita. Ebigambo ebyo wabiwulirako? Ninga yabiwulirako. Waliwo ne akayimba gundi ke yayimba Fred Sebatta nti abantu abamu balemedde okukola bazze mu ddogo bazze mu gundi andoga ne bagenda ku ndago kati jajja oli atunda nnyo kyali mu ngeri bwetyo gati nti oli atunda nnyo nange njagala ompedde galiri musaanyaawo nange ntundeko kakyabaga nti si ddogo wabula kukola nnyo. Kakati abaddugavu beegeraageranya nnyo kyabalema okukkiriza nti munnange bw'aba nsuumuuseemu agenze mu maaso. Tutegeraganye ekyamazima bamwebuuzaako bwebuuza okikola otya omuntu akusinze mu ekyo kyakola. Tutegeraganye tositula lutalo genda omwebuuzeeko. Ekyokubiri bw'oba tomwebuuzizaako genda omwegatteko. Ow'amaanyi beegattako buki mwegatte. Ow'amaanyi tebamukolokuta tebamugjayo waggulu tojja kusobola. Ago magezi nkugambye ekintu ky'amagezi. Ow'amaanyi bamwebuuzaako. Ekyokubiri bw'oba toli lwedde kumwebuuzaako genda omwegatteko. Kati nze ndowooza bataata baffe Bayibuli erina weetugambira mu Colossians
essuula oba mu Luganda ekitabo kyekyo oba lwe lulimi ki naye Colossians essuula Abakolinso oba essuula eyokusatu akanyiriri akabirimu akamu bayibuli egamba etya kati gye tugenze nkwazike osigale kaawo njazika kati genda mu Colossians nyigayo tulabe wano kolo essuula yokusatu eno wano kati njagala akanyiriri akabirimu erumu kanyiriri akabirimu olumu verse 21 unyige wano kubanga ebintu bitambula awo n'ogamba bino bikiddala ebiri mu mawulire verse 21 wano wenkyali katulabe 21 kati eno eyiyondoza version ki okay kangende bwendi bayibuli ekugamba nti fathers do not provoke your children or they will become discouraged nti naye bwe tutandika n'akanyiriri nkugambye 21 tutandike n'akanyiriri akabiri bayibuli ekugamba children obey your parents in everything for this pleases the Lord nti abaana katubayite baana oba abavubuka obe tukiyite tutya mugondere okuwulira oba okubawulira mubagondere mwe muleke mbabulire eggwanga erinaakula omulembe ogunaakula tebabalimba tulina okuba n'abazadde ekyo tebakibalimba abazadde balina okubaawo now singa osoma Genesis essuula ey'omwenda okuva kanyiriri akabiri ogenda kanyiriri akabiri mu 8 bayibuli ekugamba nti Noah yalima what we call a vineyard gye mizabibu mbu n'anywa n'atamiira bw'anywa n'atamiira enneebakaye bambi ayinza okuba yeeyambula n'okweyambula naye omu ku baana be najja n'amutunuulira n'agenda n'amukolako olugambo oba n'aseka tutegeraganye naye abaana be abalala ababiri ne bajja ne bakwata engoye ne bamubikkako awo n'obuswavu gwebale nnyo now bino ebigambo ebyogerwa ku musumba Kayanja si bituufu naye katukitwale nti bituufu nakyo katukiteekeyo kubanga tuli mu kunnyonnyola kintu kino na lwaki nsomesa bannange bakyesonyiwe bayibuli ekugamba nti kituufu Nowa yali atamidde obanga yeeyambudde naye gwe okutunuulira ku buswavu bwa kitaawo n'oseka n'oyogera n'ogattamu ebigambo mutabani we yamaliriza kitaawo amukolimidde omaliriza ofunye ekikolimo okuva mu maaso ga Katonda ye message emadde njagala okujjayo tutegeraganye mukozesa emikutu gya social media mukozesa eggwanga ne mulivuga nga mulitwala mu ebyo ebitali na bituufu mumaliriza twetaddeko ebikolimo that's why ngamba bannange bwe tufaanagana nti bannange ekintu ekyo temukyamplifyinga si kituufu waliwo abakulembeze Katonda baataddewo okututwala mu nsi ensuubize temuddira maanyi na social media gye muyina na platforms ze muyina na mawulire ge mulina na busobozi buli mu mmwe kunafuya abantu abo now bayibuli bwekugamba nti obe gondera ebintu byonna bigondera ebya kitaawo tutegeraganye ekyokubiri nekugamba nti mwe bataata do not provoke your children mujja batwala mukola ekintu ekitali kituufu
tutegeeraganye. Nze ndowooza bwe nti bakitaffe tebatutwala mu bintu bitali bituufu nga batuprovokinga. Otherwise omaliriza oluusi bw'oba tewateekebwateekebwa nga tewakuzibwa bulungi omaliriza byenyigiddemu. Sinakindi oyambalidde omuntu ali mu kifaananyi kya kitaawo ng'omwogerako ebintu ozeeyo omuliro. Si kituufu. Bo bwe baba bawulira nga ekyo kye boogerako kituufu nga bo bakiwulira kituufu batuuze press conference bamwegambire. Yes. Now ombuulira ng'obudde butambudde. Mbalaze akabenje akali mu kwogera ku bakitaffe ab'omwoyo ebintu ebitali bituufu. Ono Nuwa omwana we ddala yamukolimira ate n'ekikolimo ne kimukwata naye mwana we ddala ng'ayogedde ku kitaawo ebintu eby'obuswavu oba ng'amulabye n'atamubikkako. Tutegeraganye. Yes. N'amukolimira. Naw ate ggwe atali mwana we wa muntu mbwe gw'olowooza ki ekijja gy'oli ng'okuma omuliro mu kintu ekitali kituufu oba owedde. Now kankusomera essuula eno Genesis essuula ey'omwenda akanyiriri ak'omukaaga. Tugenze mu Genesis essuula ya mwenda olunyiriri olw'omukaaga. Olunyiriri olw'omukaaga 6 ereesa ekinyigawo. Genesis olunyiriri olw'omukaaga egamba ekya egamba nti is a foundation verse. Lindako yeno wano si eno yeyo somao. Whoever sheds shall their blood be shed, for in the image of God has God made mankind. Kugambye whoever sheds human blood by humans shall their blood be shed. Oyo yenna ayiwa omusaayi gw'omuntu. Oyo yenna ayiwa omusaayi gw'omuntu n'ogugwo bantu be bajja okugukola ki? Okuguyiwa. Lwaki? Nti kino kifaananyi kya Katonda era Katonda ye yakikola. Now amaanyi g'oteekamu ng'oyonoona ekifaananyi ky'omulala okukittattana naawe ekikyo bajja kittattana. Ati Bayibuli ekugamba whoever sheds oyo ayiwa omusaayi gw'omuntu. That's why nkugamba bano abatta abantu mbu gundi tatuwagira ne bamuwa obutwa, gundi tatuwagira ne babasiba mu makomera, gundi tatuwagira ne babalya ebisiyaga. Tutegeraganye Bayibuli ekugamba kiwano whoever sheds human blood by humans shall their blood be shed. Lwaki? Bano abantu bali mu kifaananyi kya Katonda. Mmwe nga temunnatwala kintu kino nti kiri serious nti kiri kituufu. Nze ndi wa mu nnyumba bwe kiba kyekisobola okunvunaanya ku mitimbagano kinvunaanya. Nze ndi wa mu nnyumba. Nze nkugambye nali nsuzeko naye mu ruumu y'emu, si mu ruumu y'emu naye mu nnyumba y'emu. Pastor Robert Kayanja ntambudde naye nga tugenda mu mawanga mbadde mu zi crusade. Toyogera nonsense ku baweereza ba Katonda, teweetaba mu bintuntu ebyo. Ugereka nkubulye ffe tubadde ne bakitaffe ewaka bamaama baffe naye nga ebintu bye bakola si bituufu naye tosobola kwambalira muzaddewo, tosobola.
omuntu yenna akuziddwa bulungi tosobola kwambalira muzaddewo osirika busirisi. Kyovudde olaba nkugambye nti ffe tulina ebintu ebitwogeddwako ne tusirika. Yes, ne wabaawo n'ebirala bye bakugambye nga bituufu ng'abantu tebakukkiririza still n'osirika. Waliwo ebintu ebimu nga tugenda kuva ku nsi kuno ng'ebintu ebimu tubiyisaako buyisa maaso n'obiraba bulabi. That's why kati nze kankulage kankusigireyo kino ekifaananyi nga kyekisembayo. Ebbanga lyonna Muzeeyi Kayanja abadde asabira Mwami Museveni, right? Yes. Amukkiririzaamu. Nze ate ndi mwana we ng'oli gwasabira simukkiririzaamu nasirika busirisi. Okitagadde totambala taatawo, tewefuula nti oli w'amaanyi olina ebyokwogera. Era nze n'okuvaayo okwogera bino omwaka ogwedde mu mwezi gwokuna Katonda yamala kuŋŋamba, otherwise nandisigadde ensirisa. Tutegeraganye obuzibu bw'eggwanga lino si bisiyaga. Okuviira ddala mu Genesis 39 awo wonna, Genesis 9:20-28 ebisiyaga byaliwo mu Sodoma ne Gomora. Omanye eyavunaana? Katonda eyavunaana n'azikiriza ensi. n'azikiriza. Kakati bw'abanga Katonda yazikiriza ensi namba ensi lwabise kugamba oti si kyekizibu ky'eggwanga lino. Si kyekizibu kubanga kyaliwo, kiri mu byawandiikibwa. Kyakola ki? Kyaliwo. Gwe oyagala gamba nti wagenda okuzaalibwa nga tebiriwo? Kati nkubuuzayo ekibuuzo. Naye ate ekirungi oyinza n'okunkwasa obusungu n'enkuyisaamu ne kumpi. Oba tonyiiza ennyo ate. Nkubuuza ekibuuzo. Ebisiyaga bwe biba biriibwa mu ggwanga lino enguudo zigaana okukolebwa? Zikolebwa. Abanuupu abali eruzira nga tebawoza nga tebakola ki baliyo lwa bisiyaga? Ebisiyaga birina ebigaanira eddagala okubeera mu ddwaliro. Ebisiyaga birina ebyokera obutale. Ebisiyaga birina ebireetera amataba mu Kampala, bizinesi z'abantu ne zifa. Abasumba bennyini aboogera ku bino nga balina zi TV, balina radio, balina social media babyogerako ddi? Pulobulemu si bisiyaga. Ebisiyaga bisinga mu mawanga g'abazungu waliyo enkulaakulana teriyo. Lwaki babimaketinga ku social media ne ku zi TV? Lwaki babyogerako? In other words, babitunda. Bo be babitunda. Babiwa omwaganya, babiwa publicity. Yes. Gwe oyagala okugamba nti bitandise ku mulembe gwaffe. Gwe oyagala okugamba Uganda bituusawo kati. Nga nonatera okumaliriza. Kitegeeza byaliwo okuva emabega. Si byakatandika. Tebyalemesa baweereza ba Katonda kuweereza Katonda. Bano abasumba babuulire Bayibuli. Babuulire Kristo. Sebyo byakwekwasa. Ng'essaawa ya leero tubuulira Bayibuli abanywi b'omwenge banywa. Tubuulira Bayibuli abali embizzi balya. Tubuulira Bayibuli abasamize basamira. Tubuulira Bayibuli abatta bannaabwe babatta. What do you do? Ogenda mu maaso ng'obuulira. Tukutegeeraganye. Gwe genda mu maaso ng'obuulira ki? Tobuukira abantu. Ow'embizzi abaziza musango okugirya. Anti kati agirya. N'ate gwe omulala tokkaanya nayo. Tutegeeraganye. Kyokola beera eri naye abeera eno. Simple. Kyovudde olaba tulina ebitundu nti ono asula mu ghetto, omulala asula mu Yenga, omulala asula mu Akurite. Londawo woogwa. Yes. Tobeera mu Akurite
oyimirireyo waggulu kasozi otandika okuvumirira. Ate Mugerwa Geoffrey asula mu ghetto, Bobi Wine asula mu ghetto. Ffe gye twagala gwe beereeyo naffe tubeereeyo. Simple. Buulira Bayibuli period. Ebyo byokwerippalippa ku bantu mbw ate ono alya embizi ate ono anywa omwenge gwe nti ekirungi tobirya si bwe kiri. Genda mu maaso nze alyandeka. Tutegeragana toddira katuuti kituuti kufuula nti no bw'oyogerera ekyo ekintu eyo si yenjiri. Enjiri ngazi. Tutegeraganya ngazi. Gwe buulira Bayibuli togenda personal. Era ndabye ng'emirundi mingi ondeetera abantu amunegamba nno sijja mwogerawo. Togenda personal. Buulira enjiri. Eggwanga lino amataba gatta abantu. Abantu mambuka ga Uganda bafa enjala. Baali bakitaddeko ku TV eyo. Katonda yatuma Musumba Kayanja yagenza aliise abantu bomambuka. Kyogamba Musumba Kayanja yatunula ku TV ya UBC n'alaba ebifaananyi by'omumambuka ga Uganda ng'abantu bafa enjala. Ekikwewuunyisa bali abamuvunaana bo tebaabiraba. Bagende bayambe bantu. Bajja kubuukira musajja wa Katonda mukkakanya muteeka wansi tebajja kusobola. Kabenga ani eyabasindise tebajja kusobola. Balwanirira kuteeka miwendo gyabwe waggulu na bifaananyi byabwe ne balema okuweereza abantu. Bagende baweereza abantu ba Katonda. Katonda yabayita kubuulira Bayibuli. Katonda teyabayita kugenda kulwana ntalo za kijega na za kisiru. That's why ngamba abantu bonna abali mu mulembe gwange temugetinga involved mu ntalo za kijega. Ezo ntalo ziri personal. Bo bwe babanga baagala okulwanyisa omuweereza ba Katonda bagende head to head batuule mawulire bo nga tebeekwese bamulumbagane. Omanyi kyekitegeeza amafuta agali ku ye bo nga bafuuse ebikoligo bo be baba bazikirira. But toganyanga okusikira omuze ogutali in line ne Katonda. Okugeya, okukolokota, okuvoola, okutyoboola enkola bwe ziti. Beera omuntu eyakuzibwa maliriza nga mpumbawumba. Yes. Waliwo ekyawandiikibwa kye nasomye nga Bayibuli egamba nti omuweereza wa Katonda olina okuba n'omuzadde. Omuweereza wa Katonda n'okuba n'omuzadde. Genda onoonye abazadde b'abaami abo wadde baweereza Katonda tebalina bazadde. Tosobola kubanga ova mu bbanga. Yokaana Omubatiza yalina omuzadde. Tutegeraganya abazadde ab'omwoyo si ab'omubiri naye ab'omwoyo. Tutegeraganye tebalina bazadde. That's why buli ekiri ku ntimbe zonna balufuula nga lutalo balwogerako nga ntalo kutyoboola kuvoola. Tolina kubeera bwotyo. Mbeegayirira obuzibu bw'eggwanga lyaffe. Bwe baamuwajuuza akazindaalo okwogera ng'ali mu maaso ga mwami Museveni, omanyi kye yayogera? Yagamba Amini yatta taata wange ebintu ebiri personal. Nenze kakyambaawo siwuliranga ku ssasi. Abantu abafa e Uganda bulijjo abantu tebafa tebattibwa mu masasi. Meja Kiggundu yattibwa. Ono omusirikale yaani eyafa gwe baziika ku lw'e Masaka Kirumira yattibwa. Ye tawuliranga ku ssasi naye muweereza wa Katonda pasita. Kakati bino bintu nkiddamu baganda bange, kino njagala kumaliriza bwe nti ate nsabye mukkirize ne bw'obanga byenjogedde tobikkiririzaamu bitememu obitambuze. Nze njagala kubeera kiriya straight away. Mbeegayirira mu linnya lya Mukama okuvoola omusumba Robert Kayanja. Tetukkiriza okusikira ekibi ekisikire. Ebbanga ddene abaweereza ba Katonda bagenze battibwa mu ggwanga lino nga bafa mu nfe etategeerekeka. Naye nga ffe Katonda baataddewo ng'abantu bano be balina otuyamba
tumisinzawo tune tumaliriza nga tugenze n'ebikoligo mu mulembe omulala mbegayira temukikola. Omwami oyo mumwesonyiwe, omusumba oyo mumwesonyiwe, mumuleke agende maaso n'okuweereza Katonda we. Now gwawulira nti toli in line naye beera gy'oli naye abeere gyakola ki gyali. Ebisiyaga tebisoose kati, ebisiyaga weebiri okuva mu Bayibuli nga Yesu bwe yatulabula yatugamba nti abaavu tugenda kubeera naki nabo, si bwe kiri? Tosomangawo olwono ddangenda kusomerawo. Yesu yatugamba abaavu tugenda kubeera nabo ebbanga lyonna paka lwalidda, n'ebisiyaga bijja kubeerawo paka Yesu bwalidda. Naye ate tugenda kubuulira enjiri, tutegeraganye. Naye sigenda kgenda mu babisiyaga mbalwanyise openire. Nze ngenda buulira njiri. Abantu balondawo bulonzi okujja mu Bukatuliki, okujja mu Bulokole, okujja mu Bukristaayo. Abantu balondawo buki bulonzi. Omusumba abo n'abasumba abo abamu bali awo mu Kisenyi. Amatabo bwe gabadde gakuba e Kampala Uganda, ab'omu Kisenyi tebaagalabye. Baagalabye. Babyogereddeko bubi. Abantu abafudde nga babakuba ttiya gaasi mu bululu babyogeddeko. Temutumalaako mirembe, temutuprovokinga, mubehavinge. Tubasaba mutwesonyiwe. Eyo topiki eggalwewo, ekyo kibooziboozi. Eggwanga lyaffe twagala kulaba nga mwami Robert Kyagulanyi akulembera eggwanga lino. Kati ekyo nakyo nkajjeyo nga mmaliriza, kubanga babadde bamulumba kyere abo bennyini okusinziira mu bye babadde boogera. Twagala kulaba nga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera eggwanga lino. Ya era ndowooza omukolo gwe ngenda okuddamu okukola tugenda gukola ne mwami Geoffrey Mayanja nga tusabira mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katonda waffe ayinza byonna, gwe Katonda w'amaanyi. Ffe tukoze ogwaffe Mukama okusabira mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tusaba omukono gwo ogw'amaanyi gutuule ku musajja ono Mukama. Abo bonna ababadde bateesa okumutta, okumunyigiriza, okumumalako emirembe gye, okuwamba amaka ge, nga baagala okumutta, okumulemesa okulembera eggwanga lino. Katonda ffe omusajja ono tumutaddeko amafuta go. Tusaba amafuta gano gamukuume nga mulamu. Yenna abadde ayagala okumutta, amafuta ayi Katonda w'amaanyi gabalwanyise, era abeere ne feva mu linnya lya Yesu, abeere n'okuyitamu mu linnya lya Yesu. Ekisa kyo n'amaanyi go gabeere ku bulamu bwe. Ayi Katonda ayinza byonna, lwana n'abo bonna ababadde baagala omuteeka wansi. Buli ofiisi yonna gy'ayingiramu okuva leero, leka ayi Katonda wange akamwa ko okajjuza omuliro mu linnya lya Yesu, nga buli kye boogera ayi kabaka abakabaka, era ng'ebiva mu kamwa ke Mukama wange nga magezi, ng'Omwoyo Omutukuvu yekka yamwetisse. Omusajja ono akulembera eggwanga lino mu linnya lya Yesu. Ajja kubeera mulamu mu linnya lya Yesu, tajja kufa mu linnya lya Yesu. Ajja kulembera eggwanga lino. Bonna ababadde baagala afe, Mukama wange bafe mu kifo kye mu linnya lya Yesu. Mukama tukwebaza yonna gy'atambulira, omukono gwo ogw'amaanyi gubeere ku bulamu bwe. Buli ofiisi gy'ayingiramu, buli kyayogera bakikolereko nga kigasa eggwanga lyaffe. Ono ye mukulembeze addako, era agenda tusobozesa okugenda mu nsi ensuubizi. Weebale Mukama, weebale Yesu. Amiina. Tubasiibudde. Tweyanziza. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Awadde Essaala Training Center. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Awadde Essaala Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbu nno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge,
enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunyonyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Eddembe liringa eddembe baana bakitango omuntu yakidwe